ebya gavumenti ya General Kaguta Museveni okusala abantu ab'enjawulo ne babbako organize zaabwe nga tebakonsentinze nga bate nga tebakkiriza kutwala organize zaabwe bibazaalidde leenya kaakati nno ennamusa etuuse ku nnyoge. Genda okwogerako bigenda tugatta ffenna naye bwe munaaba buli omu afunye obudde obwewaayo okuwuliriza bijja kuyamba okuyigiramu ekyo kyolwanirira kyowagira alinga nze owa People Power ne National Unity Platform alinga nze owa People Power yekka alinga nze owa Nuupu yekka alinga nze owa Fangoni Forest. Lwaki njogedde kwabo abantu mwenna nga mbagasse wamu nti originally muli bantu bandemu mwatandikira wamu. Right now nenwana gye mulwana mulwanyisa butamanya mwenna ababayingiramu babaawulamu bwawuzi nga mwenna muli bakikeeki mwenna kitammwogo n'ennyamwogo. Obuzibu buli wakati wange eri ki gye mukozesaamu bwongo bwammwe. Buli omu asobola okufuga obubwe asobola okubufuga atasobodde awo omukisa abalala ne babuzannyiramu. Ekyo kyenjagala mutegeere. Okusookera ddala ffenna twajjanga abalwanirizi b'eddembe era abalwanirizi b'obwenkanya. Ekitegeeza nti buli lwe tulengera nga obwenkanya waliwo we butyoboolebwa waliwo we babulinnyirira waliwo we buzaabuzibwa kitukakatako okusitula amaloboozi gaffe ku lw'obwenkanya. Njagala tutambule mpolampola mu bino ebintu buli omu ategeere. Mmanyi nti baabavuze dda abasinga obungi ne babatwala ku pages endala eziddako newankubadde ng'ebikulu ebiri mu preface ebikulu ebiri ku page eno esookera ddala ey'olugero era eyawandiisizza olugero tubiyiseeko. Ekyo kye muteekeddwa okwetegereza nti eno pages zino eziddako zinyuma era abangi buli omu gy'atadde amaanyi alowooza alina ekyamakulu kyagenda okugjayo ne bamwerabiza ebikulu ebiri ku page esooka ey'olugero. Nze buli we wabeera investigation nabagamba tokkirizanga one emotions z'okukufuga mu nsonga eyeetaaga okuteekamu obwongo okulowooza. Bw'okkiriza emotions ne z'overshadowing obwongo ebisigadde byonna ne judgment yegenda kufuuka mbi. Okusooka byonna oli bw'anaayogera nti njogedde ku gundi nga tomwagala ne byanagamba kabibeere bituufu ogenda kulekeraawo okubirowoozaako kubanga gwe boogeddeko tomwagala. Bw'akugamba nti njogera ku gundi ng'omwagala ne byakugamba kabibeere bya bulima ne bwe bibanga tebisoboka ogenda bikkiriza simply because emotionally ovugibwa kwagala. Revolutionary yenna oteekeddwa okusigala ng'oli objective obwongo bwo always bubeerenga sharp mu buli kintu kye mugendamu. Analysis nazirabye buli muntu baamukutte mu naavu ne babaako we bamuvuga we bamutunuuliza ne bakwerabiza ekituufu ekiriwo ekyetwajjirira. Muganda wange ndaba okufa bwe kuba kutuuse ku muntu ng'okufa okwo kutankanibwa omuntu yennyini aba afudde asigala nga abanja gwe asigadde ng'otunula ebbanja eddene ennyo okulaba ng'afuna obwenkanya mu kufa kwe. Era obwenkanya obwo mu kufa kwe bwe buyamba mwe abasigadde okussa ekkomo ku nfanga ezo ez'ekivaanula ezisobola okujja ezirimu obukumpanya oba obulyazaamaanyi. Ne kiba ng'okufa okwo bw'ogoba obwenkanya oba osaavinze both obwenkanya eri oli afudde atakyasobola kweyogerera ng'akibanja gwasobola then n'oweereza n'essomo ate era n'okutaasa abasigadde kubanga ebintu bingi nnyo ebisobola okuba nga bisobola okujja singa mukkiriza omuntu nattibwa ne muleka abamusse ne batambula scot free ne bagenda kiba kitegeeza temuyambye kusaawo na kutiisa
balala bandyagadde kukola kikolwa kifaanagana ng'ekyo era mmwe abasigadde nga mukyali balamu muba muli mu matigga obulamu bwammwe essaawa yonna waliwo asobola okukola a replica of what happened n'atwala obulamu bw'abalala either n'atwala bw'omu oba abasingawokko yensonga lwaki musitukayo mwoyo muti ne mugoberera obwenganya wano gwe National Unity Platform ne People Power woyingirirawo eyabitegeera kye bitegeeza nti oli advocate wa bwenkanya era advocate w'obwenkanya ateekeddwa okubanga naye obwenkanya obwo asobola obugaba tosobola kulwanirira oba tosobola kugaba kyotolina gwe wennyini oteekeddwa okubanga okkiriza nti obumbulina kiki obwenkanya kye butubanja tukola obwenkanya ne ku muntu gwe tutakkiriziganya naye ekyo muyina okukimanya nti ne bwe tuba tetukkiriziganya naawe naye bwe baba nga balinnyirira ddembe lyo ery'obuntu fe abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu tuteeka ebbali obutakwatagana bwaffe naawe ne tukulwanirira ku lw'obulungi bw'okuba nti tuyina principle etajjulukuka ey'okulwanirira eddembe ly'obuntu olw'okulwanirira obwenkanya mu bantu. Waliwo omuntu nabagambye lwaki tebaagala tusome page eno esooka batubuzaabuza ebiri ku page esooka babibisse ne babikkula biri kubanga oledde ebyo byo biriko mu abakyali abalamu abagenda okusigala nga mukuma omuliro ogwo bagamba oguliko omuseesa teguzikira. Njagala yasi tujja gendayo tutunuddeyo twalabayo naye bakututteyo olw'okubanga ekyo mwali mukirabyeko relevant examples nyingi abalina obukosefu ku kyo bangi emotionally ne baba triggeringa ne baba twala eyo yensonga y'okuba nti waliwo obulagajjavu nze nja buyita bulagajjavu obuleetera abandi badde abalwanirizi b'obulamu bw'abantu abataasa b'obulamu abasawo okweyisa mu nneeyisa ekyamu era eviriddeko n'abantu bangi okufiirwa obulamu bwabwe. Waliwo ekitunda bitundu bya mubiri eby'abantu era ekyo kiviiriddeko kyabulabe ekiviiriddeko ne bannaffe bangi okufa nga bandi badde tebafa simply because abantu abakyamu benyigira mu kuba nti be balwanirizi b'obulamu bw'abantu be bataasa b'obulamu bw'abantu ate ne bayingiramu omuze gw'okutunda ebintu by'abantu eby'omunda definitely bwogenda mwabanga wali omukyamu ng'akolera mu gundi mu institution eyo era agenda kukozesa omukisa ogwo atwala ebitundu byo kikyamu nnyo naye nga sinagenda eyo waliwo ensonga eri wano ey'omwana ono eyasirise gwe tutayogerako omwana ne bazadde be ne famire ye abaasirise ng'essaawa ya leero tetumanyi kiki kye baliko ye mwana Jolamu. Oyo Jolamu yafudde naye twagala tulowoozeeko lwaki mulowooza amaanyi gano bataddewo amaanyi mangi mmwe muleme kumanya omwana ono yazza atya okubeera mu kibuuzo ky'okuba nti yavuddeko n'okusitula kino. Twandyagadde ayitibwa omuziro olw'okubanga asituddeyo ekyokuba nti abantu boogedde ku ky'abasawo abeeyisa obubi muziramu ekyo yandibadde muziramu ekyo naye obuzira bwe mu ekyo tebulina kye busobola kuwangula olwaleero era obuzira bwe bujja kuba tebukomye bw'omugamba nti omuleeta awo obeera ozanye buzanya katemba gwe kwagala kuvuga kikyo ky'oyagala naye nga tekirina makulu gye kigenda kukuusa. Tetuyamba abantu kuzibiikiriza kintu kyakutta muntu kubanga abantu baffe bangi abazzenga battibwa naddala abantu abali mu buyinza n'abasemberedde abali mu buyinza bagenzenga batta abantu ne batambula ne bagenda. Mujjukira omusajja gwe bayita Akena mukyala we Nibyanyima yajja n'amweyimirira n'abalala ne bassaamu amaanyi Akena yagenda bw'atyo ono Kanyamunyo ng'amusse. Kize kikendera kikakkana kituuke ne ku bantu ba bulijjo nga basobola okwekobaana katugeze ne batta omuntu ne bayiiyaayo script gye tuba tugoberera bagoyingawe n'ekintu ky'okutta omwana. Lwaki nkikoze bwentyo sitera kola allegations ku kintu kitannaba kufulumyako fact naye
circumstantial evidence evira ddala mu statements ezikolebwa kwogata ne events eziddako where we want to hype other issues netusaanikira ekyokufa kw'omwana ono kifuula okuttibwa kw'omwana okufa kw'omwana ono okutali kwa kyeyagalire kuteekwina kuba nga si kufa okw'enkola ya bulijjo nti nakyo cause. First and foremost, they wanted to tell us, they created a scenario nti omwana ono yatomeddwa motoka yafiiridde mu motoka yafudde kabenje ka motoka kekavuddeko okulwala okugenda kwe naye ebibuzo ebingi ne bataagala tubikomyewo wano ku crime scene oba ku accident scene ne batukasuka mu biyinza okutwattractinga mu bulagajjavu bw'abasawo which has been everyone's point of focus right now. Almost everyone. Buli muntu yaddukiddeeyo. Naye njagala bagambe ekintu kimu nti if we are to complain about enneeyisa y'abasawo, embeera y'abasawo, they've raised their voices several times complaining about their welfare from way back. Ekintu kino kitandika nga namulanda, kibanga namulanda. Kitandiikiriza mpola mpola ku muntu omu ne kigenda nga kiranda ewalala. Abasawo ba gavumenti nga bakomplaininga ku welfare yaabwe embi. Bannaabwe abali mu private sector, mu private hospitals, tebafaayo kugatta maloboozi gaabwe ku gaabano. Era bangi abasawo ababadde mu private hospitals ne babeera nga bembeera yaabwe egenda ekulakulana bali mu bulamu obulungiko as compared ku ba counterparts bannaabwe abali mu same profession ng'ekyamazima kiri nti bamanyi obulumi input yaabwe bagimanyi nti teyina njawulo n'eyabannaabwe bali. They only favored nti oluusi ayinza kubanga alina gwamanyi n'abanga ye yamuconnectinga ku ddwaliro ngeri erya eddungi n'abanga gyakolera obumanyi e Uganda mukimanyi nti businga obuzira. Bannaabwe bali ne bakaaba mpola mpola embeera yagenda ebijja mu malwaliro ga gavumenti neetuusa bangi okukola okwoputinga okukola obulwaliro obwabwe n'okwekozesa n'okwekolamu omulimu omulala ekyaleeta enzijanjaba okugjamu ebizibu n'okukuliyetinga room ewa abasawo abandibadde abakola ebirayiro by'okukuuma obulamu bw'abantu ne batuuka okukozesebwa okubeera infiltrated ne bakozesebwa bannakigwanyizi nga boolaba abatunzi ba organs ba organ traffickers. Definitely eyo organ trafficking business eri so lucrative nti yali teyinza kuleka nabana abaali balowooza nti basoose kuba bulungi ne bagenda mu private hospitals. Definitely eyo racket yalina okugejja olw'okuba yali etandise okugejja yali teyinza kuleka bantu ba gavumenti bweru ne gavumenti yennyini ne taking up part. It is now public, it is a public secret ndi abantu abasinga okuba ab'amaanyi mu organ trafficking business tebali wala na layini y'abalina buyinza mu ggwanga. Era wootegeerera nti bwe kiri ne ba legislators be tulina kyabaleetera okubanga batuuka okukakkana etteeka erikkiriza organ harvesting okubanga liyisibwa mu parliament era ne watabaawo nnyo. We tried to cause alarm but it was silenced because business yali eriko ab'amaanyi abagivujjirira ng'amaloboozi agaffe mangu ga kusilensinga. Definitely tukimanyi ffe ng'abalwanirizi b'eddembe nti tulina bingi ku plate yaffe naye nga twamala dde okukola priority ne tugamba nti omanyi tye at the end of it all the answer, the summary to all our problems is liberty. Ne tugamba katubaleke oba mulagajja ddaawo kaffe tuddeyo tulwane
wetunenunula tulibitereza. But it did not stop obubi obugendo bivaamu n'ekiriwo. We know this is happening. Very many people are losing their lives recklessly because waliwo abaagala okuharvesting ebitundu byabwe. But as a country, collective responsibility, we turned our attention away at the time eggwanga we lyali litwetaagira ku nsonga ey'amakulu ng'eyo. Ebibi bibiri tebisobola kuvaamu kirungi. Ekyo kye tutayinaako obusobozi kuyimiriza right now. Tekijja tetuleetera kulagajjalira bye tusobola okwadressinga, especially if we can influence justice to come. Tuleme kukkiriza kintu kino kukka kutuuka kuba nti even at the hands of a mere muyayi omuntu asobola okumutta oba omuntu asobola okufiira mikono gye embeera etategeerekeka ne tugireka n'egenda simply because twagala kwefuula abanyumirwa obunyumirwa vibe ku kintu kye baba baleeseewo. Ate tutabeera focusing omuntu asobola okudrivinga in any direction gy'awulira gy'ayagala. Mulwane nnyo baganda bange, temukkiriza ekyo ekyokufa tukimanyi, ekyokutunda ebitundu by'abantu tukitegeera, naye tekinnatuuka kuba kikambwe nnyo kubanga basobola okunsanga nga bwendi nga nvuga motoka yange ne banzijja mu bujja nga ndi mulamu siina wannuma olina nkwata nanzijjamu ebibumba nanzijjamu omutima nanzijjamu ki. No, awo tetunnatuukawo. Wabula ate tuyina omuntu eyazuukusenga mulamu n'agenda mu mbeera mutuuse okumutwala ensambya gye mutaagala twogereko. Twagala twogere ku mbeera eno eyatuuse omuntu ono mutwala ensambya atuuke okufuuka candidate. Wewabe tukkiriza kale be twagala okukkiriza nti bamuggyemu ebitundu bye, bamusaze ne bamuggyemu ebitundu bye. Yazza atya? Ebitundu bye byabadde binyuma bulungi nnyo, byadde abitambuliza kungulu nti ab'ensambya bwe bamulengedde ne basika ne baleeta baggyemu ebitundu. I want us to first get contented with the information eyasitudde omuntu ono okumutuusa ku geeti y'ensambya. Nze njagala kutunuulira awo from where he was to Nsambya. How did he come to be a person agenda ensambya ku geeti? What happened in Nsambya? Ngenda sooka mbiwummuze. We mala okumatira ku ekyo then tujja genda ensambya. Nsambya kutulwamu emirundi egiwera. Twagala ng'ayingidde ebyabaddewo then tugende ne kubizzeeko n'ebiriwo olwaleero. Ebyo ebiri mu geeti ya Nsambya bya njawulo. Mutunuulire ku biriwo between geeti ya Nsambya, reconstruct the story. Okuva ku geeti y'ensambya ebweru nga tebannagigula kuyingira. Go back to omwana ono nga mulamu tannabaako kimuleeta gundi kiki ekyamuleese. There are very many stories. Mwenna abeevuddeyo okwefuula abavuzi b'emmotoka at least mukkiriza nange abandaba olwaleero nti amamange sti abantu be mwali mu complaininzeeko nti why is it that always abeera mu mmotoka era n'emmotoka n'okwebuuza kijja kitya okuba nti osobola okuvuga emmotoka n'osigala ng'oflowinga constantly n'oconcentratinga ku luguudo n'oconcentratinga ne ku byotugamba ebitabula. There are very many complaints about that, and I've maintained that for the last 5 years. Meaning, when you want me in a story about vehicles, my dear, nina bingi byenyiza okubuuza. Many of these people are talking about cars, motoka. Era kakati nga omanye motoka, motoka ya manual. They don't know nothing about a motoka. And they are talking about motoka. Kubanze bonyinyonyola nabagamba when it comes to investigations. Mu investigation tewaliwo kintu kye bannyonnyola n'okireka bulesi ne kigenda nga tokibuuzizzaako kibuuzo, because every single aspect that comes up has got a great deal of questions ezirina okugibuuzibwako. Then tulyoke tweyongereyo
You don't just ascertain. Banange kakati omwana beyabadde the very first person who broke the news came out with a totally different story. She even mentioned the Atomic Day. Another one tells us omwana yafudde naye batuganya byogira. Then mubujega bwamwe you start posting videos. Bwabanga omuntu wamwe yafudde misana kumacha. Then you prepare yourselves okulumba edwaliro in the night. Never to anybody to Gamanti, you were to Gamenti, you reacted okuva mu shock. The very fact that inti mwa organizing the videos is a mwa related the before. Chikyusa byonna ekyo ne kiva mu kuba nti mwali reactinze spontaneously olw'obuzibu mwabaddemu oba shock oba kiki nefuuka premeditated act of violence ekisobola gifuula criminal assault ye mwakoze kuba medical personnel. Kati kyenabagambye nti bino si byakubavuma si byakubanenya si byakukola ki wabula n'okuyiga mweyambisa ebyogerwa muyige. Tomorrow you'll find yourselves in another predicament. Ngekwetaagisa obutadda mu nsobi ze mukoze. Ekigambo kwagala n'obukyayi bintu bizibu nnyo bw'obikkiriza okufuga obwongo bwo. Very many of these people, my Fangoni fraternity, thought they were playing a part. Nange ntaddeyo ettaffaali mu kulwanirira. But the very statements you made, the very videos that went viral, ze mwakoze mu kwagala okubaako kye mulowooza okussaawo. They are the very statements ezibapinning right now. Mu keesi eyo. Ze zitadde bannammwe mu ntata era ze zikyaraising questions. Naffe abayimiriddewo okulaba nga omwana ono eyafudde afuna obwenkanya. Ebyo bye bikyatuwadde amafuta. Gwe nojja nonyonnyola kyonnyonnyola nga tekiriiyo. Omuvubuka yazze ku gundi annyonnyola omwana yagenze n'asimbula emmotoka ffenno twadde tukyali munda nga twebase najja n'asimbula emmotoka kati gwe yabadde ayebase munda. How do you become a person afulumya information? Ye panic ene baleetera okuleetera ffe abalowooza nti temubanga mulina kye mukweka mugambye wabadde weebase. Toli mu bantu bateekeddwa tuwa information, but you're very busy trying to convince us. Omwana yadde avuga emmotoka yagizizza emabega n'emutabukako. Definitely nze bw'otandika okwogera ku mmotoka kasita otandika okwogera ku mmotoka, I'll place myself mu driver's seat. Yayingidde emmotoka, I come and sit. Nadda reverse, I engage the car. Nakizuula ng'emutabuseeko n'emutabukako. Omuntu avuga reverse emmotoka okutabukako kye bayita okutabukako is when you try to command it negana command gy'ogiwa. Esobola gaana etya esobola kutabukako etya kwe kugiweta ng'oyagala ewetedde eno either n'okizuula nti akakono ka siteeringi kakutuse siteeringi yeetolola bwetolozi naye emmotoka tekyaweta. Eyo yemu ku scenarios eziba nti emmotoka entabuseeko. The next scenario, the most popular, ye yokulinya ku break ng'oyagala oyimirire negaana okurespondinga ng'egenda bugenzi. Ekyo kye kiri most common, kye kyandibadde most common. Atudde ku mutto wano emmotoka okugamba nti ekuvudde mu ngalo ekwewaguddeko is when it fails to respond to your commands. Njiyimiriza eganya okuyimirira, njiwetedde n'eganya siteri njiyeetolola bwetoloza oba tegendera ddala. Kye bayita okutabuka ku muntu. Instincts zikuwadde ki kanjibuukemu ngene ngole ntya njizizike. Around there wabaddewo mwali mwategekawo. Era how do you recreate a scenario gy'onyonnyola omuntu ng'onaabuuse mu mmotoka a moving vehicle ekkirira descending backwards n'agibuukamu? Kitegeeza
Esooka nemukuba kuba ina kubuuka ngaddamu eno direction emotoka edda side eno esooka nemukubanga emuzaamu ko side eno era tayinza kulandinga perfectly kuba nti asobola okudduka mu bwangu agende ku direction yonna gyayagala ogendako. Awo nemotoka ekkirira n'afuna ekijinji. How fast is this boy or man asobola okuvaamu n'agenda n'afuna ekijinji nadduka nadde emabega w'emmotoka kubanga awo bw'oba ng'aba nti yabadde agisizika ku mupiira gwa maaso definitely kitegeeza ogona mwangu okuwulirizaako kitegeeza omuntu abeera wano mu mabbali. There is no way omuntu ali mu mabbali g'emmotoka ng'ekkirira eddeeri ali mu kugisaayo kijinji emmotoka eno engeri gy'emukoonamu tekisoboka. Accidents are accidents, but some things are not real and they cannot be applicable. Oleye gwagala otunyonyola eby'emmotoka bw'oŋŋamba nti yabadde ateeka ku mupiira gw'emabega njagala ombuulire yayimiridde mu makkati ga mmotoka ogissa ekijinji ku mupiira gw'emabega so that emmotoka emusanga yemukoone. In all circumstances omuntu ono ateeka ekijinji emabega ayina kubanga ali mu mabbali ga mmotoka so si mabega waayo so si mu makkati gaayo. Era omuntu ekijinji kale bwe mma mwagala nze nja bayambako okuli constructing statements zammwe mujjemu ekigambo kijinji mugambe yagizze emabega yafuuka ekijinji naye nemusinza amaanyi nemutwala mpaka ku kisenge. Naawe nkubuulizeewo ebibuuzo byawo. If it so happens nti yagikutte nemusinza amaanyi nemutwala nemunyigira ku kisenge yali emufootolera awo. Naye bw'otogamba nti yali assaayo kijinji there is no way wemusanga emukoone. Nze wona olw'okubanga nkozesa bye mwogedde okusigala ng'ebibuuzo byange tebinnaba kuddibwamu motoka n'omwana. Kati problem buli yavuddengayo ng'ayagala tunnyonnyola kiki ayagala tulaga nti ono yabaddewo era yafaayo yasinga okuteekawo ettaffaali ne bazingazinga buli kimu ebirimu emmotoka okutabuka omwana okutomerwa nakino n'omwana okufa nga omuntu eyandibadde abuuzibwa ebibuuzo ebituufu ate ye yafudde. Naye olw'okubanga kiba kubeera nga kiri awo bwekityo nga abuuzibwa ebibuuzo ye yafudde ng'abasigadde abalamu tewaliiwo gwe tutaddeko olukongoolo definitely questions zandibadde zikyakomawo kubanga abali sober minded tukyalimu ebibuuzo bino twandisigadde tubyebuuza. Kati abantu abasigadde okutukendeezaako ku muwendo gw'abandibadde bafaayo ku nsonga eno ne babavuga nga babatwala ku kino kye mubadde mu complainingako all along the negligence of abasawo, the lucrative business of organ trafficking and okuharvesting ebitundu by'abantu unwillingly. There is no consent between eya nanyini organs oba bekikwatako n'aba harvesting organs. Definitely awo bangi twabadde tulina kuba nga tukwatibwako thereby okuzikiza omusango gw'omwana ono eyafudde. Awo wenkomerawo nga saagala kusiba ku muntu yenna kintu kyakufa kutta muntu. Mufaaki n'okubuzaabuza ekintu kino. Why don't you want us to dip ourselves into what caused the boy's death or what brought about the boy to be a person of interest in the saga of negligence eyabasawo oba the lucrative business of organ trafficking. Bili tujja byogerako biyina kubanga solution yabyo we can only put an end to that bwe tufuna obuyinza. Okwogera kwaffe n'okulekana kwaffe will serve nothing mwekyo. Neteka we bali baliyisa we all kept quiet almost era ne liyita.
kati twagala ono afuuka atyo okuyingira mu eno saga kubanga ebyo byo tusobola obyebuuzaako ebibuuzo era ebyo tusobola obbirwanyisa awo mbagala tukomewo tutandika okutunulira ebintu bino then okwenyamira kwange ne kugenda eri abantu nze sigenda gamba nti gundi yalinnyeko ku nnyonyi kubanga the many times I've flown in planes kubye bagaba mu menu tekuliko obwongo bwa muntu era omuntu alinnya na bwongo bwe oba bwennyini bwagenda nabo bw'omusanga nabo. It is a tendency in Ugandans especially kuba mbangalideko mawanga mangi ngate mpangala ne bannayuganda bannayuganda tebatera kwagala kunoonya kumanya era bw'obasanga nga bawangalira mu community singa ova wano n'osinkana bannayuganda nga mu community gye bakolamu gye babeeramu ng'abantu abasookayo bakola busawo, very many of them will run into that business ya busawo. Obasanga nga abaliyo bamakanika neyajja tamanyi kukanika abuyiga n'akanika bwe baba bakwetunda n'abadde seeka ajja kwetunda bwe babanga. That is how Ugandans behave. They do not tend to engage themselves mu kunoonya kumanya kibasanga abali bakola kibatambulirako era obasisinkana bw'ojja obawulirize bwe babeera mu mwanga gye babeera obasisinkana ng'okusingira ddala balwanagana. Bw'aba n'omukazi ono bw'aba n'omukazi n'oli alowooza olwo ye mukazi mwangu w'okukwana bonna balwanira mukazi omu era ebiboozi byabwe mutera okubiwulira. Kitegeeza nti ne bwe baba batambulako era obwongo bwabwe busigala bukyali bwe bulingi bwe baava nabwe Uganda. Kati wano kyalinawo ekyenjawulo nti aba alina omukisa oguleekaana, aba alina attention, aba alina access ku internet, alina access ku bintu bingi nnyo, n'aba n'ekirala kyafuna as a gift nti bw'abatuukako mujja ne mumutya inferiority complex etufuga ne mutya ne mugamba nti gundi yasoma nnyo kaakati yayogera byayogera tulina kuwulira buwulizi. That is us Uganda era ye culture yaffe bwe tutyo bwe tutambula. Naye mwenna abakoze videos nga mwaprovinga olw'okuba mwagala the violence eyakoleddwa ku basawo era ne mwagala no gibakinga with all nasty stories you have about the medical fraternity. Njagala mutegeere ekintu kimu, mubeemu amagezi kati then munyambe kino kyo nkibagambe mube n'amagezi. Waliwo ebintu ebimu oba ne wabawo abantu abamu oba professions ezimu nga amakulu gaazo mu society bawumbe. Singa abantu baffe bali integrity baddamu ne babanga abantu bwe babalumba mu profession yaabwe nga bolaba abasawo nti batulumbye ne tuva mu byokulooza nti balumbye gundi Dr. Gundi ne mutandika okugaziya obwongo bwamwe ne mumanya nti bwe tukikkiriza kino kibeerewo it will serve as a precedent. Tomorrow I will find myself nga nze nzize mu kifo kya Dr. Gundi. Now let us think as doctors and put value on our profession in the society. Just know that. Then enough in society okumanya nti there are professions ze tutasobola kumalaga futuka nojizanyiramu. Abawaze bawaze abasiru abasinga okuleeka n'ab'emirimu egiwaawala ne bawaawala. Naye njagala babuuza, what alternative do we have if we choose to part ways with the medical fraternity? Do we have any alternative for them? Because if they regain their integrity, nono omulala agenda okujja n'abadde eri nga bwe nababulidde ku ntandikwa nti bwe kyatuuka ku basawo b'omu malwaliro ga gavumenti aba private baawakana. Naffe society tetwafaayo nnyo kinene kubaako kikolebwa kiri
substantial okulaba nti kino ekintu tukiteekako ekkomo. We ended up paying for the problems ezaavaamu olwaleero okuba nti abasawo abalayira okukuuma obulamu basobola okuba nga n'ekirowoozo kisobola okutuyingira mu bwongo ne tubeera convinced. Ekirowoozo obulowoozo nti kisobola okutuyingira mu bwongo nti ate basobola okwekabaana mu kututulugunya mu kututta n'okutugyamu ebintu by'omu mubiri. Kibeera kitegeeza waliwo ekikyamu kye twalagajjalira as a community, as a society nga kye tusasulira. Kati gwe olwaleero tosobola kuvaayo. No commending and no sanctioning. Fujjo likolebwe ku basawo. Singa mbadde nga abasawo nga balowooza nga nze, I would put my pride on the line. Nengamba otyo batulumbye bwe bati. I can't give you the win. Esooka. Nti abo abaana balina amaanyi Fangoli basobola okujja ne balumba abasawo ne bakuba era ne mukuba mu ngalo aba Fangoli kye mwakoze badde basaana na byamaanyi. My dear, Bible eyo yetugamba n'omusiru asobola okuba omugezi singa abatannayogera. Seeka yatugambye ebitone biri bibiri, obusiru n'okutegeera. Byonna byexistinga mu bantu. Naye bw'oba oyagala okulaba ekiriwo, linda omuntu ayogere omanye kiki kye yeetisse. Nabagamba ekipimo ky'obwongo bigambo na bikolwa bya nannyini bwongo. Kwe tupimira obwongo bwe oba bw'amakulu bukola oba tebukola. Tweyanzizza muganda waffe obubaka bw'otuwadde andowooza owulidde oluko oluliwo okulaba nga bannayuganda baggyibwamu ebiwoowoolo, baggyibwamu organizi, baggyibwamu buli kintu kyonna basobole bo okufunamu ssente. Eyo nno y'enfuga embi. Abantu okuba nga bajja ne bababba watali consent, watali kukkiriziganya kwammwe nabo. Oli najja n'asala omuntu wammwe nga temukkiriziganyiza naye weebiri. N'olwekyo nebere ekyokulabirako ate kibeere olugendo olutandika tuyimirirako nga stepping stone okulwanyisa kino ekintu kino kweyongera mu maaso mu ggwanga lyaffe okweyagala ate naffe.